Yensisinkanye sitaani maaso ku maaso emirundi egiwera. Nsobola okugamba namulaba ku nnaku lwe baatukuba amasasi, ate nsobola okulaba ku nnaku lwe nali mu kooti ne Susan Makula nga balina otusiba emyaka 25 nga tetuna gwe tuddye, ne ndaba sitaani nga ze mu kooti ng'atuggubadde n'addayo nga bwe yazze. Sawa yonna we bakugamba nti no Nambwa yafiiridde munnange mu kalina ya Suna Beni teweewuunya anti munnange ebyabwe bizzeemu. Amategula ga kalina batandise okuba nti nate bagakuba Nambwayo. Okitegeera nno mukwano, amategula ga kalina bwe bagakuba Nambwayo we bagakuba emmotoka nga wole mu kulaba munnange obufumbo bwa Lakizale ne kalina ya Lakizale munnange efuukidde Nambwayo akabasa. Okitegeera no mukwana bawulire getufuna no ku News Park Channel munnange galaga nti Suna Beni yechaye, Suna Beni munyivu, Suna Beni munnange mukambwe nnyo, ate ku mulundi guno mukambwe nnyo ayagala Nambwa yabeere nga ate amuviira mu kikomera kye era nga amuviira mu nnyumba ye. Yensonga lwaki ennyumba kati atandise okuba nti no munnange agijjako amategula. Obolyawo kyekinagoba Nambwayo. Okitegeera nno naye ne Nambwayo no naye tagenda akyalemeddeko. Wabula ate era mu mawulire getufuna mukwano gwange omulungi Suna Beni sawa yonna alina gwagenda okwanjula. Tuyinza okubeerawo munnange ng'agenda kubeera nti nate agenda mu maka gaba Nambwayo basikyo nga munnange omuwala omulala ate munnange yagenda okubeera nga abalaga Suna Beni ng'omwagalwawe. Gonna tujja kubeera nga tugakwa we tunaabanga tugafunye. Kaakati munnange ka video nga woli mu kukalabaawo amategula kati nga batandise kuba nti no bagakanyuga wansi. Niyo omwana w'obuwala aliko News Park Channel. Kaakati wabeera gwe mu mbeera ng'eno Nambwayo gy'alimu okola otya? Omwana w'obuwala gwe wabeera gwe okola otya? Naye nga tusabire Nambwayo ssaawa yonna bandimuttira mu kalina eyo. Ssaawa yonna saagala ndagule naye ssaawa yonna bandimuttira mu kalina eyo kubanga ebituuse okuba nti beekuba mategula. Ebinaddirira akatwongere kubeera nti nate etusaba. Ole fuja kuwa motoka kyakikoze. Kakati munnange nga Nambwa yakabeera nga obufumbo bwe ne Suna Beni butagala. Ekiri kubukedde omuwala omulungi oyo omwerwe gwoli mu kulabaawo mukwano gwange omulungi maama. Okwagala abasajja abalungi kwali kumumazeewo. Okitegeera nno munnange onaalojjezza biki bye yayitamu ng'afunye olubuto nno lwani olwa Shani mutegeera ddala bulungi yalikoko presenter ku ABS eya Pastor Yiga. Munnange ng'onaagenda afuna lubuto mu Shani oba nga Shani amufunisa olubuto. Kaakati munnange embeera gye yayitamu agirojja lulwe era tugenda kubeera nga tukuwa audio nga munnange ali mu kulojja ennaku gye yayitamu. Kaakati nno ng'olubuto olutuuka okuba nti naataazaalibwa maama nti we yagenda okuba nti no bamujjanjaba oluvannyuma lw'okuzaala omusajja ng'asomba bakazi. Munnange agambye nti Shani yamuyisa bubi nga ne ssente mbwe ezaatwala Shani ebweru mujjukire tino Shani ali ku kyeyo. Nkitegeera ddala bulungi nti Joey munnange nga omanyi abaagalana n'agamba omwami wange kanjiya akasente kano mbw akeewoze n'alyoka akateeka mu Shani agende ebweru. Mbu Shani we yatuuka ebweru. Abasajja bazibu. Yabamutandika ebintu na mwami kamwe mutalina wadde endagamuntu. Buli kimu n'okikola bukozi bw'owekka walimanyisa. Omuvubuka we yagenda mu Amerika yalina mukwano gwe bali bamutta Medi n'ajja n'aŋŋamba bamanja renti naye ky'oba okola nze nfunye $1,500 onkulu buli katambi buli mukyala gwe bandireetera baawo mu nnyumba awo
nga toli ogenze kuzaala. Nemugamba medicine amusente nenkwata emitwalo 5 nemusuka nemusente 5 nemugamba kwata kenje 5 mpeeko obumu ngenda kukumalayo. Namusindika emitwalo 5 yansindikira vidiyo z'abakyala 5 different women 5 nga za second ndoza nga yabayitanga natula mu ntebe empangu bulina ddala linatandika okwekisinya nabikola endala nga bukwata mabeere bakyala njagala naawe otebereze ng'olina kawere kuba obyatuukiramu nga ndi myezi 4 eyo kyemmanyi mugimanyi stress ng'wakaboza nali ngenda kufa bakazi mmwe naye nga sina guswaga ngamba muyambira mama because in the first place nga mama wange kasita yandaba nga ndiri buto nagenda ku ofisi mugamba mama ndiri buto nangamba n'atunulira waati mama nangamba toguze totandisa okukola tokola zaala omwana wo omwerabire teyambuza nako nti boyfriend yani bawo yani because yali abuliddeko ku ngambo nga baganda bange bamugamba balina omuyaayi awo alina omuyaayi gwazunga naye nga baganda bange bangana tomuyaayi oyo naye nga omanyira abo oyo omwana alina akalimi bakwano si ku bakazi si ku basajja kati njagala nkubuli because oyo guy talina mutima he's a beast because teriyo muntu asobola kuzaala mwana n'alaba mwana nze nalikodingako katambi k'omwana wange nga muwere nenkamusindika nemugamba nange wakiri ku sente ze nakuwampayo miliyoni 1 ntekewo akadaala wali akasobola okuvaamu kyempa omwana wange I can't let my child to suffer like this. Omwana wange ali mukunya kyali mukalu nenkamusindikira nga ali mu America n'alyoka nansindikira kimu tonkaabirira buziga bwa kirogo awo nambulookinga mu ebbanga like that guy is heartless. Nzira olumu mbeera awo nempulira nga nempita kuno ku social media abantu ngagamba mama abeera kuli naye yagaza omwana kigwota wadde ekikumi gwotalabirira gwotamanyi wafaanana tomulabangako toyogerangako naye tomumanyi like for God's sake. Oyo mwana ajjudde katemba mungi naye nze musabira ekintu eki nasabanga Mukama nyambe mutima gwange musonyiwe naye wadde namusonyiwa mutima gwange naye sobola kwerabira biki byankola bikyanto kyalinga mpaka ne kati nze mpulira ku linnya ly'oyo omwana omutima gwange tegunkuba because mbu omuti ajja kunkuba no but ndaba sitaani amanyi evil sitaani awedde emirimu nzisanga omuntu abunyabunya mukazi bw'atyo nyonya okubeera nga gwe omuntu n'abeeri nagamba bangobye mu nyumba yange oli girlfriend just bangobye mu nyumba yange naye nkusaba newogomeko waneewuwo for some time ngenda malanveewo nokkiriza kamaama omuntu najjeewo n'akufuukira olukokobe ng'oluvaawo n'ogenda ku mulimu ye ng'aleeta omukazi nga beebaka ne munyu nga beebaka bonna n'okomawo ng'omukozi akugamba nalyoka n'akugamba nsonyiwa banange nze nagenda mu depression zesitamanyi muwendo buli gwabaka mutiisatiisa bananga abatiisa na biki ebyo atiisa ate sikugambye nze sagambye wali nti nokuna mukolyako kalayinzi sebo nagamba nakubira bonna bamanyi abamanyi mu Amerika boogera nange nagamba mulabule munnammwe ngenda mumenya amagulu oyo musawa busaawa genda kuba amagulu takyalina ne baduma ne bankubisimu banange bosubira akasajja ate bakubyeddeko biki era nga kimanyi kigenda okuba kusunyange ku makya kigenda kuba kitokota sikisaanike abo baba batiisatiisa aba yabatemedde aba batiisibwatiisizza nabaweereza nabongiyo kati ako nako nga kamenya amagulu gaani mu gubuto atiisatiisa oyo omwana ate muyimba nawulidde atiisatiisa buli gwe yabba and I'm just kwewunya because really atiisatiisa n'otya alina akakalimi ogambye Mukama yali yamuwa ekyabo kimu alina konvisi Ntambi nzibu yakutoloka Raymond doesn't have any good side gendo ogimubuza agikubulire ku mannyoko tetuli wanene ku discussinga good side ye good side ki Raymond gyoyagala nkubuulire agende gyali agimubuulire good side kitata gyagala njukubulire nze kyayagala kumubulira kintu omubulira nze kati kankubulireko nze nafunako ku good side y'oyo omwana nga nkwana good side ya togitubuulira mukwano tetwagala giwulira right now twagala wulira bibi byokka yali anteekamu kasente kisamanya gye kaaba ng'alina emmotoka mukwano gwe gwakozesa ng'emmotoka enkima ewakabiki nga nze nomanyi emmotoka ye mu mawulire amalala munange twegatteko wano ku Newspark channel tubeere nga tuyozaayoza pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni
Teka wow, happy birthday president. Okitegeera nno leero gabadde mazaalibwa ge ag'emyaka 8 gemyaka 8 akyali muto. Kakati nno munnange ka outfit okalaba leero munnange president ng'akuza amazaalibwa ge tabadde muli eri mu saati ze mwamanyire enjeru. Kano ka outfit ddala kakweza myaka 8. Okitegeera nno twagala okubeera nga tumuyozaayoza president w'eggwanga lya Uganda leero gabadde mazaalibwa ge. Osobola okutwegattako wano ku Newspark Channel okuba nti nate naye omuyozaayoza naye nga ka outfit kokalaba otya ku 10 omuwa mmeka nze ka outfit kankubye outfit mzee kamunyumidde. Okitegeera no mukwano subscribinga likinga atere kawubaka bwawo mu comment section. Tukyagenda mu maaso mukwano Tamale Mirundi Junior kyagenda mu maaso n'okuba nti no akungubagira kitaawe Tamale Mirundi senior munange yava mulamu bw'enseno. Kakati family eri eyekyengera eyaba Tamale Mirundi Junior munange basituse ne babeera nga ate bagenda kokko ku malaalo aga Tamale Mirundi senior. Amaziga ne gafuuka amaziga bambi nga bajjukira kitaabwe. Okitegeera n'abaana bagenze ate nga ne n'omukyala namba 2 mama wa Junior naye munange abaddeyo nnyo. Kale bwe bityo nno webiri naye nga maziga mereere nga woli mukulaba akatambi ako mukwano bwe batyo bwe basobodde okuba nti nate bagenda okuba nti no munnange bajjukira taata waabwe era nga ne mama Junior ajjukira abbaawe. Agazi nno nga tuli ewa Tamale Mirundi Junior jjukira nti no yavuddeyo n'alyoka agoba ba YouTuber. Yagambye ba YouTuber abagobye kubanga n'ekisooka nti nno mukyaza abantu abamuvuma. Okitegedde nno ne teyabadde ku mulala okusinga yabadde ku kasuku. Okitegeera nno yavuddeyo n'alyoka ayogere byabadde bingi ku kasuku n'alokagamba kasuku oli musajja mubi nnyo tewandibadde gwe n'okyaza abantu abanvuma abantu abantyoboola. Okitegeera nno mukwano naye katusooke tukuwe kasuku avuddeyo n'alokagamba ayagala okuva mu bulamu bwaveewo, ayagala okumukyawa amukyawe, ayagala okumunyigira amunyigire naye yagenda sigala nga akola ebyo ebimusanyusa. Kakati nno munnange obuzibu bwonna we buvudde Tamale Mirundi Junior akyagenda mu maaso n'okuba nti nno awalampa kasuku ng'amugamba nti oli musajja mubi. Tamale Mirundi Junior avuddeyo nalyoka agamba nti ne maama we yalabye akatambi kasuku munnange we yakyaliza musumba. Kakati musumba n'atandika okugamba nti Tamale Mirundi Junior mbwalabika ge. Kakati mbu maama wa Junior we yagambidde Tamale Mirundi Junior nti munnange naye bano b'oyita mikwano gyo abakuddako ne bakwogerera ne bakugeya. Kakati n'ekyo kyatanudde Tamale Mirundi Junior era okukakkana munnange ng'agobye ba YouTuber. Katubeere nga naye tumukuwa bajje ewaka abo boolaba bamalawo eddakiika ngo when I lost my dad bajja n'obusimu bwabwe with their cameras on ne bali emmere 20 minutes they were gone. Those idiots they did even nga content yabalese era nalina be nali ntudde nabo ne banga naye bana abantu do they reason bamalawo eddakiika 2 after bonna ne bagenda bola babo. Nze mama nge yaŋŋambye yatunulidde ka video ka sempa my mom naŋŋamba but are these people really your friends? Are these people, are they the ones who come here? Can a person talk these things about you and they don't even feel anything? Umanyi omuntu nga mukwano gwo bwe bakwogerako ekintu ekibi you see the reaction nga ddala genuine mukwano gwo kati nze it's like omuntu ovuma mukulu wange ham if you abuse my brother ham oba baba Yasini oba family yange I don't need anybody to tell me era nkulwanisiza I fight you there and then
If you abuse my brother Ham, if you abuse my brother Yasin, if you abuse my family, I fight you because it is my family. Owo kutte kukowa. Owo mbasa nuse. Ati nabagobi. Buli omu abeere ewaabwe. Abantu beesulirako na bwereere. Ogenda otuula omwaka olaba abantu omuntu onampa ssente mmeka nothing. Bakujjamu bujja for them they get views from you, get views. But when do they even return the favor of protecting you? They can't do the smallest thing. Just wanakola kintu kitono. To edit they can't. Bamale bakuyite. Ero bafuna bagende wa now then you look stupid. Abantu bakulabira in this category. The guy oyo tategeera. Nze tatange yabonabona nnyo abantu. My dad teyandifudde ku myaka egyo. He was still very young. Ni yabonabona nnyo n'abantu. Comment section fenno tugakuwangate abwe tuba atugafunye mu mawulire amalala waliwo ebiri mutambuzibwa ku mutimbagano nti Bobi yanga munanga afiiridde mukomera gali mu kutambuzibwa ku mutimbagano naye ate tetunaba kuba nti no tugakakasa wabula we tunaba tugafunye tujja kubeera nga ate tukomawo tubeerenga tugakuwa katusabe bireme kubeera nga bituufu katusabe bireme kubeera nga bituufu naye biri ku mutimbagano nti nange Bobi yanga avudde mu bulamu bw'enseno bote tambudde obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Park channel subscribinga likinga ateleka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba